Tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribing gwatugoberera ku channel yaffe eno. Kati gwe mukwano gwaffe atugoberera ku channel yaffe eno, eryo eddagala ly'olaba ku screen yo, eryo eddagala eryo ke bayita mu Luganda ke bayita akambula. Mu Luganda ke bayita akambula oba olunyeleketo. Gwe mukwano gwange abadde talimanyi, oyinza okubeera eyo nga bakulagirira eddagala naye nga tolimanyi, ako ke bayita akambula. Era singa oba wakunaaba ddagala ne bagamba ogenda sooka weeyambulule, ogenda kusooka ofune akakambula osobole okuba nga weeyambulula bulungi. Gwe mukwano gwange agoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, ako kolaba ku screen ke bayita akambula oba olunyeleketo. Nawe osobola komentinga mu lulimi lwe bakayita, anaaba ategeera olulimi lwe anaaba akatuuseeko kijja kuba kimwanguyira okumanya eddagala bwe baliyita. Gwe mukwano gwange agoberera channel eno gye bayita Wejjanjabe. Kakati twaja updatinzeemu bagiyita Wejjanjabe oba manya eddagala. Amannya abiri ago gonna bw'oba ogenze ku YouTube ojja kuba ogasaakinga, ojja kuba otufuna ku channel yaffe eno, osobola okuba nga omanya eddagala. Ngenda kusaba osubscribing, olikinge era okomentinge ku ddagala lye weetaaga okumanya, tujja kuba tukolera vidiyo yaalyo. Kati gwe mukwano gwange ojja kuba olinda vidiyo egenda okuddako, waliwo akaddagala nako bakayita akambula. Gwe mukwano gwange nako ngenda kuba nkakulaga, ojja kuba okakozesa bw'onooba tokamanyi. Gwe mukwano gwange manya eddagala.